Limited company ya njawulo nnyo mu kola cakes eziwoomu okuzaama mu birungo ebisufu n'ebika eby'enjawulo nga chocolate, red velvet, vanilla n'ebirala. Olina mukolo ki, birthday, anniversary, kwanjula, mbaga oba just oyagala kwerira ku keeke empoomu? Jangu ku Bake For Me Limited. Tulina amatabi ag'enjawulo e Kololo ku luguudo Wampewo, e Naalya opposite Quality Village Mall, e Naakulabye ku Kisekalen, e Kajansi okumpi n'omuzikiti gw'Erweza, e Bunga tuli ku Soya. Tulina n'essomero mu ttendekero abaagala okuyiga okufumba cake. Essimu 0705019887 oba 0772501987 ne ku mitimbagano gye tuli. Bake For Me Limited, cakes and more. Katuwanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basana fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4, ku Facebook Fresh Chat. Kuba ku simu 0770 oba 0782 and Fresh Chat, fresh at its best. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli wano ku National Theatre. National Theatre nno wano yandi tukoleddewo lwakuba yatuwa bino biti. Naye wano tutereddewo wano obutebe. Kakati nga banashuti nga bajja. National Theatre. National Theatre National Cultural Center ye managing wano. Era ttaka lya National Theatre. Naye kati eno bagiyita Nakau. Kati Nakau bebe ebiwunde bisaati bisiige era wano ku namba 17 wano bonna wano waliwo omukyala amuyita Susan mukyala mugogofu mukyala musufu ne muwala wange Nakitto ojja oba wagira bye bifaananyi byolaba emabegaawo kati bannaffe mmwe abali e Bulaaya otuuka ekiseera mb'omuyaya twadde obuntu abamanyi okulanga wano Nakitto talina kye yali ampadde azaako bifaananyi kati bye balina otuwa kuba kati kwe tulaga office ebulamu bifaananyi Susan ajja kimala ekyo. So bw'oba ozzeeko wano ku Nakau namba kino ki? Namba 17, 15 wonna oba ogula buguzi 19 bonna bawagire 17 bonna bawagire kaakati naye mwe abagenda e Bulaaya nodde olina omuzungu mukwano gwo mutwalira matooke tagamanyi ajja gayuweeri jangu wagira abaana ba wano langi ya wano buli kimu kya wano otwale ekisiige ebisiige nno bye bituli emabega n'ensawo ennungi naye akasente kanjimukko ku kisiige naye ka birungi ebintu birabisa bulungi ewaka mulimu ne ze bayita antiques bye bikadde ebintu eba bijje e Congo n'ewalala Munnakitto alinamu ekibumbe kitwe kya muntu kiri awo kitwetwerere naye se bagitunde $15,000 za dola n'ogenda nakyo $15,000 si nnyingi ku bantu abeera ategedde kyaliko. Anyway olunaku olwaliro ndi ne Gabriel Buule kukuugi ali ku buugi naye se oba azudde akasolo mu mmereyo eri wakalabye producer Okala bengeje faya. Zaba mali yenyewe banga. Uchiwe mtapro. Aba mo kusako wala nda vituli. Jambo la wewe. Uchiwe mtade mkena. Ay ombra. Nda wange nze mbonye n'okulya ku kkubo. Era bwe ngenda okugulira akuugi ku kkubo oyo bamumanyi omwala we bamuyita Massa yava Migori eyo ku nsalo yaffe ne Kenya najja akolera wano naye kyesiryerabira mu kulyalya
nali Kampala University abamanye Gaba waliwo ekoona eridda ku Keke Beach bayitayo wa Henule duka terigala babanga bavuka nga bakuba chapati n'ekikomando nga ojjaawo ne weeyiya muganda wange enjala yali ennuma engula ekikomando nzijukirwa kyali kya nusu 12 nga mulimu ebijanjaalo bampadde ku sowaani nsimba fooka esooka ngenda okugaya nga kyengaya kikwata muganda wange nalya chewing gum chewing gum omugaye mwali bu chewing gum kati yako be yalya namugwako teyaddamu kumunoonya teyaddamu mukebera mu bijanjaalo so obuchafu obuli mu mmere ebeera buli wamu bw'oba osazeewo okulya mu kibuga salawo oli awantu awatuufu wala omukwano gwange owa Print Creations era best man wange Somon Muwanguzi nanyini Print Creations olumu Somon yayombanga nange lwaki nva ku National Theatre myaka nojja amabega nengenda mu wino okulya akatogo ngamba bonera ki mu nsi muno kyolina okukolera kulya olunaku erumu yansingana nangamba lye emmere ya mutwalo bw'onootandika okulya emmere ey'omutwalo ojja kulowooza okulya ku y'ebiri bona oli ey'ebiri ojja kulowooza ku y'etaano ate kikupushinga n'okukola ennyo lwakuba abantu baffe munaye tebakimanyi kaakati ebintu ebya layisi bijja na layisi nze nalabye emmere yabaddemu akakojoba k'omwana mutufu ng'era okasuubiramu kati n'ekirala oli otya awantu we bataswala batuuse batya okufumbiramu akasolo mu mmere oba oli emusezi nga yadde afumbyewo ka side dish ke ono yasenye n'asena bubi oba ntalo za restaurant nga bamuseetinze mu mbozi ya Daily Monitor akasinze okunnuma oli yagambye ne owesigire yagambye nti kyali kiteeberezebwa nti emmere yaddemu akakojoba k'omwana omuto ekivubuka kye twadde nakyo ku muno ekiŋŋamba watya nga yabadde muntu mukulu naye ng'embeera za lwasa nga katini butini anyway bw'olya mu kifo ekiri awo eky'okweyiya ebyo bisuubira bw'oba olya ne bw'oba okola ebintu byo kola n'ebintu abantu abaswala gwomanyi lwaki ogenda n'ogula engatto nga brand kubanga you can complain era brand n'ekiraba nkitegeera kati bw'oba olinya ennyonyi nga gw'osazeewo kugenda Somalia bwe bakuwummuza essasi mu mutwe toyomba yagenze Bungereza jjajja kuyomba kubanga gavumenti ya Somalia newonoogigana nti bankubya amasasi mu kigere bajja kugaana yono abantu bafaano bulijjo no gwe bakubye mu kigere yayomba naye bali Abangereza olw'okuba bo baswala bajja kugamba tusonyiwe famire tujja girabirira bwe bityo so kolagana n'abantu abaliko omuwendo n'emikwano gye mubeera nagyo omuntu ataswala tobeera naye kati gwe bw'oba olidde muto nninnyire omuvubuka yeye yava busoga akuba chapati suubira okulya akakojoba suubira okulya chewing gum nga we namulya suubira mugenda kulya ebintu bingi nze ndaba nnyawo omukazi ali mu kuyigira chipusi bw'ekindikira ekigoye okitegeera kati no batugambye buto basanzeemu wa transformer oyo ebbanga lyonna babadde bakozesa transformer oil bamutabula biviiriddeko abantu okulwala bye balwala kati kansa ndowooza omulya kakyengezaako kulaga nti omukazi ali wali ebyanda bye yaguze bibisi sigiri bwenyooka asiika bikipusi olugiro olufeesa ng'akola kati gwale ng'omugamba nyongeraako bukipusi ng'abuyoola bw'ati kakati nga gujja bagira naye n'ekirala kyendaba mu kyo emboozi ya kakojoba yawandiikiddwa Daily Monitor emboozi ya transformer yawandiikiddwa New Vision bannange aba tourism ne gavumenti mugezeeko okukwatagana n'empapula z'amawulire zino zibeeko bye ziwandiika ne bye zitawandiika mwaba UTB mugende mugamba mu marketing mu Uganda mugamba it's a part of Africa with food emmere gye tulina tegambwako ate ng'oli akuba emboozi nti no oli alidde akakojoba kati omuzungu yadde ajja wano omaye muntu alinya ennyonyi kulya buli mmere kisoboka nali Ethiopia ne tusanga abazungu ng'ekyabaleese kulya njira kiri awo kituŋŋununa kiri awo kiringa muwemba kiringa kichapati naye ng'oli alinya ennyonyi kujja kulya njira kyaze okulya kakali waliwo abantu abajja kulya ttooke kulya rolekisi kati rolekisi bwe tunagaa nti bannaye erimu akakojoba omuntu anaagirya akakojoba kyewolekeka bubi
akasolo kabadde kasolo kasanzeemu akasolo bogamba kakojjowa kiwulikika bubi ate oba akasolo kaleko sibe kiri producer kakati wannange okitegeera so but I think okay lwakuba nti nze ndowooza olezi for long time the baavayo abantu bacomplaininga dda ojjukira agatali konfufu awe gakwatira ennyo ne bavayo ne bagamba gavumenti erina okubaako enkolagana ne bano ba broadcasters okitegeera nti what goes what doesn't go ate ebyo byonna biyambako ne gavumenti ebeera mu buyinza waliwo mukwano gwange essaawa ya leero ndowooza era ali France bamuyita Emmanuel Waraga Waraga oyo mukubi wa bifaananyi wano mu Uganda amanyikiddwa ennyo akubira kampani nene Waraga ndowooza muna Uganda atera okukuba Paris Fashion Week era nakati ali France agajja n'agenda Waraga yagamba nti yatuuka e Paris n'afuna omukisa n'agwa mu bayaaye babeerako emakindi banna Uganda naye nga bakongo bamanyi Oluganda ife tulina gye tusula nijangu tukutwala otambuleko n'atuuka mu myalo eri wansi omanye mwalo ogutwala sewage nga gyagejja ne giwola naye nga abantu basula nayo n'atuuka eyo n'alaba abantu nga bazungu tebalina kiddako oli avunda kasa amutwala n'atuuka ng'ebide bivuga ne babayita okubawa soda owa kooko naye nga taliiko lebo n'abuuza lwaki ono lwaki taliiko lebo nti gavumenti yakolagana ne kooko etukolerayo atali mulunge bulungi ife abanaku ne tunywako wabwerere kakati n'alaba abazungu ababonaabona mu Paris mu kibuga kya France yali ajjayo kamera ko omusajja n'amugamba omanyi lwaki bino tebiri mu mawulire ga France omanyi lwaki tebiri mu mawulire wonna kubanga ensi yonna erina ebintu byabwe obunafu bwabwe bwekola ki bwe baba nabo bwe bakuuma nti kakati ife tupromoting ekibuga kyaffe Paris nga tugamba the city of love ekitegeera kati city ya love ng'erimu abantu abavunda bwe bati gwe n'okwata ekifaananyi kino kitwale mu mawulire muganda wange obossa ensi patriotism okitegeera naye wano omuntu bamukubira essasi mu game park before you know nga kiri buli wamu bantu bameka bakansolinga ne bagaa nti tujja kujja bantu bameka abatya n'agamba Uganda gijje ku bucket list ekyo kyekitutwalako kye tuyita responsible journalism butereevu Kasuku nkuwadde nnyo abantu ne nkugamba Kasuku interview sandi sono nga Buule emboozi yoyo weeri naye tenkolera sikuba nti oba tojagala but you are keeping the image of this channel you yourself okitegeera n'abantu abakwetoolodde okitegeera bingi nnyo mulimu abantu bagenda Kasuku bajjenkinizi balina olugambo biki basajja bakulu muganda wange oli eyo ku kasimuko oyolesa busiru nsonyiwo kigamba we know a lot of things byetubiseeko ne kubayimbi bammwawe mugamba nti no gundi singa tukeera enkya nti twogere abantu abamu tebasobola nakudda ku stage proof zibaawo omuntu n'akuleetera akatambi nga kamuyimbi omuntu n'akugamba nti gundi ennyumba y'omuyimbi oyo gundi yagizimba ate no n'abazibazimbira nyini babitugamba nga muyimbi wa opposition bulungi omuntu naye nga amuzimbira wa NRM oli n'akugamba nti omuyimbi yagenze kuyimba yagenze kata ne mutalabako show ye omugagga n'akugamba mwana ndi kutwalako wano kigundi wano Dubai mala okwesundamu nga babitugamba n'ogawayi bulamu bwe kambuleke private life so sometimes responsible journalism ayina okukola ebyo ze zimu ku nsonga ezandeese olunaku olwaleero ye mukama wange nakulaba Humphrey nti era wembadde nzijaawo nakulaba ku Saturday ng'okomplaininga and it was a legitimate complaint gamba abamawulire ogenda otya n'obuuza maama wooli nti kati owulira otya kati ki ekiddako okitegeera nemba nti ndinamukko challenge nze principles of journalism versus humanity
bikola idinga nnyo tebikola idinga abantu baffe betulina bebatamanyi principles za journalism amawulire gafugibwa ennono n'obulombolombo ethics and principles kati bwasoma principles ezo banoddamu n'ozisoma n'ozigaziya zireeta kinene nnyo ne zikulaga ekifaananyi kinene nnyo ku ngeri ki gy'olina okukuŋŋaanyaamu n'okusaasaanya amawulire tulina kye tuyita empathy ekitegeera tulina kye tuyita sympathy ekitegeera tulina kye tuyita truth okitegeera obligation to telling the truth okitegeera kakati ebintu ebimusinga mu mawulire byetaagisa common sense bigwa mu ttabi lye tuyita okubeera empathetic nti lowooza nnyo kasuku oyagala amawulire naye muwala wange omumanyi njogedde mwana muto senga osanga omusajja ng'akabasanya muwala wange god forbid olw'okuba oyagala amawulire okwata akatambi ako n'okola live okola otya kati anti awe wali challenge nakubuuzizza waliwe twatandikidde nti omusajja omusota gumulya okwata vidiyo oba otaasa musajja kakati ekyo kye bayita okubaamu amagezi okitegeera nti yadde nga amawulire tegatugaana okwenyigira mu bimu nga activism naye for humanity ebintu ebimu tukola ki tubikola tulabyeko abamawulire abamu katugeza beeka lubowa n'abalala nga tubali mu tiya gas munamawulire n'azirika n'amusitula ne bw'aba badde muntu mulala ng'afa musitula omusemu ambulensi kubanga kiraga obuntu ky'oteekeddwa okukola tekikola makulu bantu kwogera ku mboozi eno gy'oyogedde gy'okutte nga mirambo giri wali gyafudde naye nga tolina kyewakozeewo okutaasa kale kuba ebifaananyi bibiri naye tobeera awo bannange tuli eno omusajja afa agenda omukka tugulaba guggwamu obwo buzibu agwereddeyo bannange afudde n'olaba omwana nze bantu mbalaba nabitandika biraba byabanga kubukedde omuntu n'atuuka mu kabenje ng'abantu bafudde wali eri ekitegeera omuntu n'atuuka ku muntu adirika ali mu kitanda n'amubuuza naye kati owulira otya stupid abantu bajja bakuba empi amuddamu mpulira obulumi gwe tokiraba naye anti mu kkooti bagamba oli asobola okuba asirika ng'ali happy ne bw'oba tokibuuzizza amawulire bwe tuba tuwandiika tulina kye tuyita descriptive okay illustrative imagery of identifying a situation by mere fact nti agenda okusoma eggulire lyange mulaze ekifaananyi ekirimu omusaayi oba mugambye nagenda ogasoma nagaya kiri ebifaananyi byantiisa kimumala okulaga how grave the situation is ekitegeera gwawandiika kitulage nti bannange the man was languishing in a pool of blood ekyo nomaze eki okukiraga so kati ole yabuuziza maama wa hamu omusajja owulira otya mami kati kyekiddako maama wa kamiliyoni takyayina sina mukambwe namutidde mukazi wa kisanyo mujja oluyi tubeere ku ekyo kamiri baŋŋamba awo yasooka n'atabukira ab'amawulire kamiri ne wizo ku makyako olwo ku Saturday era baaba wa bubi bukerenda bwebasa ne beebaka omukazi nga babagamba bannaaye privacy omukazi afiiriddwa mwana we omubuuza owulira otya kati ye tata n'ebiyengenge byamuyiseemu nga tubeddwa bannaffe mwe bannamawulire tetubalwanyisa naye tubeeremuko ak'obuntu find proper questions to ask tetumanyi masomero gye mwagenda kusoma mawulire naye ffe baatugamba nti bw'oba ogenda okusaka emboozi wano woosimbudde nga bakwasayininze wootandika okulowooleza ku bibuuzo by'ogenda okubuuza omuntu so si kutuuka wali kutandika kuwuuna kati omugenzi alese abaana bameka obalye oba baweerere naye kati awo abantu tebafuna information ku ebintu ebimu biba ethical lindo obituary book opapaki lindo obituary book kubanga wano mu nnono zaffe tulimanyi kintu kimu omufu bwafa tebakola ki tebamulya ate baziika bw'oba oyagala ebibadde bikwata ku mugenzi genda emagombe era bajja kubisoma
ono Kasuku abadde mukozi wa gundi nejo badde tutakolera ntubadde tukola ki netumanyaawo mwana wa kika kya njovu faade bagaa ntino katende wa Lugave tuga nyina yamugaba okitegeera alesa abaana n'abazzukulu common sense abasibya amafuvu fono mu Buganda tubalamba babale kintu kitono nnyo naye tuswala amawulire gaswala nali ku TV kyannaku nti yakikola mwannyinaffe era mwagala nnyo omwana omuwala n'abuuza oli n'amugamba ti mama wange yafa mu 98 oba mu 98 oli n'agamba era mu 8 ti seereyo abantu bafa siriimu ng'oli amaze omugamba yafa ki yagamba yafa alina kye yamunnyonnyola awo n'amugamba asima yali nga yeekuba empiso biki kati oli yali ayagala ansa ya maama wange yafa siriimu anagamba ebiseera by'abantu bafa nnyo siriimu baavu sense nzijjukirako wano mwannyinaffe ani ekyo yakikola nayogera naye si mu bubi si mu kulwana oba Doreen omuwala oyo Doreen Kabalemu was it Doreen someone yabuuza omuwala tinayo li vagini ko oli ntindi dya naawe tuleke kate kadi gwotalyangako omuntu gwotegatta naye okutugamba otya munno tali vagini. But now Buule owulira gwe bwoba toli musawo kubanga muntu ne bwaba yazaala bayinza okuba bamuinseminating omwana ennaku zino babayisa muki bamuteekamu obusobozi ne bamala ne bamusalamu kati gwogenda tugamba otya muno tali vagin. Ekirala ayo gynecologist twewe emirimu egitali gyaffe ffe tukola emintu n'osanga olupapula lukoze omutwe just to insinuate the things are bad. Chameleon yagwao agwerera agenenuka gwao ate omuntu bwagejja kikigundi kyabala. Tukola amawulire agatamalako bantu mirembe, tukola amawulire agawa abantu ekitiibwa, tukola amawulire agali respectful. Tudda ku busongo obutono. Mpuliriza gwe mulimu ebintu byosobola okubuuza. Bwogenda n'obuuza government official n'osanga President Museveni omubuuza bibuuzo ki? Mubuuze President bo tuwulira abantu bagamba oli bannabafuzi bisinga bavayo ne bagamba oli mubbi. Ddala oli mubbi. Ekyo ekibuuzo kiri valid. Naye togenda kubuuza President Museveni owayi bana abaana muhozi mwana wo. Ebemba Roma munjewulira nti si mwana we. Mwaki tokimwokya. Because if you can ask him about the room of theft. Because now Buule, that's where I want to ask you the question. Buule, where do we draw the line in journalism? When a comedy baina issue eyo. Now where do we draw the line? Waliwo ebiri logical nebiri illogical. So when you are interviewing a public figure, issues that are public and issues personal are personal. Okay, if Kasuku, you have Nicholas, our son. You told us Nicholas is your son, okay? I don't have right to ask you whether he's your son or not, okay? But I have a question to ask you. Did you adopt the child or the child is biological? Kwe kumala okwerowoleza n'oleeta ekibuuzo ekituufu. Okitegeera? Kubanga omwana oli bwekuga nti ono mwana wange. Okitegeera? Nyinza okuba namwadoptinga. Okitegeera? Oba nyinza okuba sibukola ki? Simwadoptinganga. Oba nazaala muzaale. Okujjako ng'ogenze gwe n'ofuna ebyawandiiko by'omwana oyo ng'agamba nti kitange mulala gwomubuuzo waayo tugamba gundi mwana wo naye okusinziira ku kyetulaba wano. Lwaki ateeka anti kati challenge eriwo nti naawe era ekyo bw'onookibuuza bagenda kugamba nti ate lwaki omuntu omubuuza ebibuuzo ebyo. Yensonga lwaki nkubuuza nnyo kuba nze nalaba gundi yeeyo. The truth is those questions nange sandyagadde zimbuuza.
naye omuntu bwaddayo mu newsroom edda twali ku red paper awo waliwo omusajja yali pastor bamusanga mu bwenzi oli n'addayo n'akinyumyako bunyumya ne bamugamba ekifaananyi kiriwa obujulizi buliwa nti mwenzi nti yabadde mu bwenzi nga tabuyina nga ye kye yeekwasa agamba nti ffe bwe twadde eno ku sayidi n'agamba naye oli pasita musajja wakitiibwa ate musajja waffe okimanyi gundi ani ono komishona kimanyi nti bamukubako essasi mu kabina ng'ajja mu paalamenti ogusooka nga baga nti bamukwatidde mu bwenzi naye omanyi be balwanisa sitole ya komishona olupapula lumu ndowooza olwagikuba yali bukedde okitegeera kati question eriwo Buule I want to ask ow'amawulire akubuuzizza owulira otya okitegedde gwe n'ogamba nti yandimubuuziza because it is automatic omuntu afiiriddwa you're grieving okitegeera what if the person is not grieving ne bwaba tali grieving kati bwaba grieving oyina mubuuza owaaye omwana waafudde ng'oseka okitegeera kati okuzzayo ku kya pasita ekifaananyi kyokka si kyekinyonnyola emboozi mu mawulire bintu bingi nnyo ebisobola okunyonnyola emboozi mu mawulire ekisooka bwe tuyita ba eyewitness nti wabaddewo gundi ne gundi yakoze eki yalabye ate ne mateeka guga prescribing ani yalabye katugeze ku tteeka ly'ebisiyaga erikkadde lyo lyali litugamba nti bw'osanga omuntu ng'ali ebisiyaga ojja kuyitangayo abantu abalala bameka basatu muwere bameka bana zegeera mukakase naye ng'era oli ali ku bbina ali okwo nga mwene mwekuŋŋaanya kati bitaba ebyo biba biki bifu okitegeera kakati omuntu ono bw'aba bamukwatidde mu loogi omusumba gwe genda ku kitabo kya gundi kya loogi oba kya loogi oba kya hoteero obagambe baani abasayininze yini nti musumba wuuno nti akalungu yasabeka abameka and the hotel give you that information because that is now confidential information amawulire gabamu okumenya amateeka mu situations ezimu for instance nti abantu kati abaafuna ensansanya ya Anita Amongo ng'olowooza bagenda ne bagisaba wali ku mulyango gwa parliament nti mugituwe that is called investigative journalism and sourcing source and get when you get okitegeera share the information mawulire oyina going an extra mile naye kiki kyembuuza nti kyeŋŋamba nti bw'oba abuuza ebibuuzo buuza ebibuuzo ebiwa abantu amakulu ebikola sense okitegeera n'ebintu ebibala abantu ebikaring ebiwa amawulire ekitiibwa for instance fe monitor tetusobola kupublishinga kifaananyi kya mulambo naye tugusanga awo nga guli mu kitaba ne bwe giba mingi gitya tuteekako obufaananyi obunyenyanyenya obuki obubuzaabuza obublaring kubanga ffe mu mawulire mu nkola y'amawulire bw'oba osomye amawulire batugamba nti no journalism should never cause harm ekitegeera kasuku ali mu kitaba kya ekyuli ali mu kitaba kya mukyali ng'omukubye ekifaananyi ogenda kiteeka ku page famire ye mukadde we bw'aba badde n'abaana omukyala ekitegeera lowooza ku bantu bana bagenda okukosebwa ku lw'amawulire g'ogenda okukola ki okuleeta okusanza omwana omusajja omukulu amukabassanya gwe ekifaananyi okitaddeyo future y'omwana oyo okitegeera future y'omwana n'abaana bamwetolodde omwana we bw'aba nadda ku ssomero anaddayo okitegeera ate bw'akula abantu batali gwe bakukwata n'okukwata oyogera ki okitegeera we need to be sensitive as journalists nga tukola ki nga tutambuza amawulire n'ekirala okumanya situations lunaku tuli ku Good Friday running media house muli ku Twitter mutubuuza kati nupu ezaako ki on a Good Friday even situations manye naku Buule sebo kati ndabya NBS lero babuuza jjera mbazeemu babuuziza ne bagamba mbuka kati olowooza ki ku kya nupu ku kya FDC Katongo okukola ekibiina ekipya naye kakati
FDC Katonga tenava kutugamba egenda kukola ekibiina ki kyembadde ngenda okubuuza gw'oli mu kusosonkola oba baafunye sources wabula NBS baazitaddeyo NBS ekubye bulungi opposition ye egisobola gwe nobeera tebavudde mu layidi bo bakola kyabwe kumanda ennuupu ku lwokubiri Bobi Wine ku lwokusatu Mufumbiro ku lwokuna Mpuuga nodda ku FDC nodda ku Besigye nekyembagalako bali balanced batya baleeta opposition ne baleeta noweeno ne boogera in some instances not in all in all instances naye nekirala nti bw'oba oleeta abantu the type of sourcing funa abantu bokola ki mulimu n'ebirala bye twogerako nti beera ne foundation y'okutegeera source yatya ye muntu ali credible okitegeera reliable era atako nti from reliable sources weogera ku byampuuga by'e Masaka gogenda ku interviewinga Lwasa sebo sigambye nti Lwasa ali awo nti oba Lwasa yali yeesimbyewo eyo ku bwa mmeeya bw'ekibuga ekitegeeza dynamics ne politics wa Masaka amumanyi mukama wange sebo oyagala linnyirira Lwasa ne Bwanika yeesimbawo naye tuba tuli ku national issues ng'era gw'oleeta kuyita Bwanika sawa Bwanika MP ne Kato yali MP muganda waffe otegeeza kisebo nti mulimu ebintu nti sikusanga nti kyokola n'ekimu kyenkugamba si buli omu nti munnamawulire nti buli muntu ogenda era nabuuza wali mukwano gwange abeera ku TikTok wamuyita legal suspect akola video bunyumira yadde ali ku nsonga za SB4 n'omuzibo omufere n'agamba kati SB4 gwe nga munnamawulire muganda I'm not disrespecting SB4 n'ekigambo munnamawulire kiseeko omuwendo muganda wange saagadde ate otunyomoole okitegeera kati ye teyakitegedde. There is a lot to be a journalist. Yes, everyone can call themselves a journalist, but there is a lot. If your judgment is low, why do you call yourself a journalist? I think we need to first define what makes someone a journalist. Is a qualification. Ojjeko ne qualification. Mbadde nkyagenda mu mboozi ya muganda waffe SB4. Saalongo musajja mugezi SB4. I don't underscore that. Kubanga okubeera nga running a YouTube channel. No let amazing stories ezo ne zikyusa obulamu n'okola ki That's amazing. But I blame him for his sense of judgment. Omusajja tasobola kugamba nze nali mugagga nnyo ne bajja ne batwala ennyumba yange n'ettaka lyange n'obugagga bwange n'ente zange ne bankuba empiso mu maaso sikyalaba. Ekitegeera era wano waliwo golodi. Gavumenti yekola ki? Yemwagala. Golodi. Weri mubende simawa. Oba yonna gyali. Waliwo yali aŋŋamba story. Golodi. Sibiba binzaali nti bibeera. Ekitegeera. Era tulina ne ministry namba nti bw'ogenda ku energy n'obabuuza nti mu fayiro zammwe mu data wammwe mu exploration files kubanga bw'oba ozudde kiba ku exploration level. Ekyapa namba bwekiti waliwo yakimakinga nti waliwo golodi ne bakuddamu ebifaananyi binyiiza ne bakuddamu gwe nga munnamawulire those things are just call away ne data kwali ku internet okitegeera kakati bw'omala obuuza ekyo genda ku poliisi ogibuuze nti kituufu wano baasengulawo ku muntu bw'omala okubuuza poliisi buuza LC wano tidala kituufu ono yalina ekyapa nti kyapa namba era buuza lands nti ekyapa kino kyakyukako okuva mu mannya goono omusajja okudda mu mannya goono kubanga yonna proof taliiwo. Omusajja akufeze akulimbye omusondedde ssente atandise kuswaza ali ku imejiyo akuttaazanyisa nabirabye ku TikTok okwo naye olumunja nakumunenya kitono kubanga nawe byali bintuuseeko. Omukazi yajja n'aŋŋamba nze nnyina ekizibu omwana wange bagenda mulongoosa mutima njagala onyambe nsondera ku ssente tengenda ku Twitter
Nembagambe nambe eno mugiraba nti ekifaananyi kino mukiraba nti omukyalo no muyambe. Ajjanjaba omwana we abantu ne batandika osukuma ssente. Cwi ne Dokita Otile n'ateekayo. Bannanga Buule alese koze eno cwi. Bazadde b'omwana nga tebajja. Basisita batata w'omwana we bajja. Abaana ne balyoka bakologa olunyankole lulisirula. Kandi Buule bw'aba mushugugu. Ngono bategeeza mboji. Waba mushuma bayogera ebigambo naye najjukirako kumpita mushugugu. Ne ngambo ofaaki. Ndi omuntu gw'otadde taata w'omwana n'ankubira n'agamba abasisita bange olumu naye bamanyi basisita babeera olumu baakamu naye nkutegeera olina causes entuufu nange nkugobera ku Twitter naye mwana oyo gw'otaddeyo mujjeeyo wange kunze kiki temwagala ssente ndi omwana tetumusondera omwana twamusonderako ne Centenary Bank gye nkolera tuli eno tumujjanjaba omwana era ali bulungi bamulongoosa dda kunze ate ono tikirabika bino bye tukola family WhatsApp group nkuliko omugezigezi yeeyambisa ekyo n'afuna details abadde akuba lusekerwe naye olina nkubira n'angamba omanyi family enyizeemu bijjeeyo omukazi kumbe omukazi yali mu WhatsApp group nga nebigenda mu maaso akola ki abimanyi so bw'oba ogenda okukola eggulu background fact checking ebyo n'ebintu bikulu abantu balaba balina YouTube channel yaleeta emboozi ne balina n'obuloboozi bwe bateekamu obw'ennaku ziyita hearing voices galinga ag'emagombe ne zikutrappinga n'ogwa mu nnaku n'ogamba mbi naye muzeeyi yamozoola eriiso ng'olera ddala ekikoze eki lizibye naye nze nalaba waliwo ekitagatta naye nga muzeeyi ono mugezi kubanga nze natiddemu muzeeyi agamba muzibe batulaze we abeerawo n'akaana kamu ayina ekisowaani ne TV oba agiraba atya oba y'abagenyi ayina diiki era wenowula ate nandyagadde okuyita viewing SB4 ku nsonga eyo atubuulire baamufeera batya naye SB4 yanyiigira yanyiigira yanzijako engalo kiki wayingira madamu nze nina kyesitakoze buli kimu nkikoze kamuleke sijja tinkuula musajja yanyiigira hirukuse responsible boy ani SB4 talina buzibu naye abantu banyiiga ate nga it is not wrong abantu bakkirizibwa onnyiiga anze simuyinaako buzibu osooka n'osirika mukka omuntu n'omuwa emirembe gye abantu obaleka era kati kamuleke naye nga story nagirabye ng'etambula awo nagamba saagigoberedde nnyo naye nalabye nga yeewozaako oba yabadde agamba mbuki bino bye tuscrollinga kati nabadde njirabe nti nkyalaba nga yakatandika ate ne scrollinga nti story n'ebula omanyi omuntu wa TikTok obujja bungi akasajja koogera ebigambo bisinga n'ebyomukolo kagambye kakati Mama Fiina ze watugamba ze yansondera zo ziriwe za Mama Fiina tezaatuuka gundi agamba gundi akasajja koogera omanyi omusajja akuba waadi oli kati alaba amozoola kyagamba akyali muzibu atiisatiisa nga bwagenda okukobirimira abantu baziba amaaso so but anyway bintu by'amawulire ekikulu kati problem gye twafunyeemu mu mawulire era gye tulina ottakolinga tulina TikTok tulina YouTube tulina Facebook okitegeera kati ate buli omu yeyita w'amawulire awo we tutandikira kuba there are people who have become they are most watched, most views, most viewed si baamawulire okitegeera mainstream naye egenda etandisa okufukamira kati simanyi how do we tackle mu website monitor ekyakotte so how do we tackle that issue kuba oluusi ojja noone nnyo ow'amawulire waliwo ne media house eweereza ne media houses lwaki tezitraininga wano ku Buganda Rayo kisaawo gavumenti yavaayo n'egamba buli muntu atalina bipapula ave kumpi wabadde baddayo ne basoma zi diploma kati simanyi kakati ekiriwo
media house ezisinga bakola sente kudda waka era abamu kibalemeredde nti sawa ya leero tagi batunze naye abaana ba tagi bankubiranga munnange Buule tebannasasula n'okubira muganda waffe bamuyitani abike naga abaana twateesa session bwerikola tunaba wazende n'osoberwa ate mwateesa n'omusajja ate mukolima neŋŋamba waaye kino kankiveemu sigenda kisobola kakati ng'oggyeko tagi ani awo abani eri mu kurestructuringa endala ezisinga nno ziyuuga endala ezisinga zikola ki ziyuuga ng'oggyeko nti no abantu bali abani bangambye yaggya abantu ku mpewo bonna yabaggyeko yakoze kya ddembe kakati ng'oggyeko ekyo dembe edda soon amawulire tujja gabawa nja kugakuwa nga tuvudde ku mpewo kati ng'oggyeko ekyo ekyokubeera nti nno bano bakola bizinesi bo bennyini beesuulayo gwa naggamba nti olitasobola ku ayalinga human resource etegeera kye balina kukola ki kola kitegeera nti gwe kasuku obeera wano ntubeera wano buli muntu nakubeera ejjo ojja okole ku tv yange ojja okole ku radio yange n'atamanyi kiddaka ayagala okole ki omukolere takubuuza oba kyokola okimanyi oba kyokola ki wabula ye ali ku ekyo jangu okole ki okole nye ekigambo kyentera wano okukozesa abantu balowooza mbeera nsaagirira Museveni bwe yali liberalizinga media buli muntu yatandika okukola media house njagala okubuulira nti abasumba abasinga kata babuulira enjiri ne bafuna ebimu eby'ekkumi ebimala sente kata bazifuna kukola mu ki media house naye media house ezo si media house muno zirina kyezikola mu mawulire ziriwo kuraninga piala wa church zaabwe n'abasumba ne family zaabwe nti ze weapon nti omusumba ogenda okumulanga avaayo asobola n'okusazaamu program ayogere ku kikola ki ku kimukwatako bino bye bateekawo byonna nga news department it is a cover up. I'm telling you, tell me a Christian news media house esobola okumanaginga kye tuyita news department. Hey, Salty Jerry. Salty, very competent. Salty, they are competent. Bujingo, musumba bujingo kye yakola kimu nti I think yejja mu byokulala. Mukyala we alina background ya media. Ate ali focused. Kati Ted Egwani, sorry. Makula ali serious about media. Ekitegeera. Kyovola nti independence eri mu news department yaabwe tefanagana nga programs ndala ekitegeera tino program mujja kubaayo ebiriyo naye news akola ki agenda nga bwagenda nti era bw'obola bw'obanga getting supported they have potential to go higher and higher ekitegeera naye gwe ffe tulaba TV nze mayi bwe mbeera ewaka remote emba mu ngalo we n'otuuka ku TV nga eggulire erigulawo bulletin omusumba agambye samoni nga gye bakoze ng'eggulire samoni naye nga samoni ki omusumba yasabye ssente ekitegeera esimayiza overnight y'egindi nga lyeggulire erisooka eriguddewo for heaven's sake. Is that journalism? Journalism is about what is important. Journalism is about what is actually news is about what is important. News is about what is special. News is about what is extraordinary. It is not extraordinary for a pastor to go in a pulpit. It is very normal and usual. Yeah, but you know in journalism, who are you talking to? Who are you talking to? Kuba soro kuba amawulire gonga marungi nnyo naye nga booyogera nabo si bye baagala olaba. Kati musumba ye bw'atandika ekyo osanga abantu bebbe kye baagala olaba. Kuba kati ye challenge tulina Buule olunaku olwaliro abantu abasinga abacomplaininga nti tebamanyi nti journalism and actually kati radios ne TVs wezisinza obbonaabonera leero target audience eyagala ki ogigamba ki ku ssaawa mmeka obuzibu bwe tufunye at the end of the day at the end of the day nti obuzibu bwe tufunye nti journalism mu Uganda acreatinze omujiji gw'abantu abatetegeerera ekitegeera journalism is there to show to guide but not to judge ekitegeera bwe tukugamba nti waliyo kalusu mu kibuga ffe tutugamba ntolya nnyama let it come to your head nti tijja kulya nnyama
bwe tukugaa nti waliwo buli bwenguzi tetukugaa nti genda togenda kulonda muli wanguzi bwe kikubeewo gambe nti naye kubewogedde bali mu sikando y'enguzi nti ani bwe kikubeeremu tisijja kukola ki kumulonda naye kati wano tulina abantu e Uganda olw'okuba media tu broadcastinga bwe tutyo nti omuntu akeera tya musajja oyo namulabye ku TV pasito nabbi oyo waddala olaba aline ku TV okitegeera omanyi waliwo abantu abagenda ewali nabbi mukwano gwo Prophet Mbonyi olw'okuba bamulaba ku NTV nga kyekyo kyokka nga validation tonyiiga njogeddeko asi tumuveeko tugende ku mulala omanyi abantu bagenze nga bagende ku lw'okuba omugundi yabagaa nti leero tulina P5 leero tulina ennaku 7 eza Gloria era buli kimu kyoyagala okijjamu nali nkyabeera ebbunga omukyala naŋŋamba ankulu ali tironfunira ku transport kunze olagawa munnange njagala kuddayo mbeere nga nsaba mu nnaku zino ezaki eza 77 days of glory Musumba yagambye katuuti tugenda kufuna amasimu agava ne Bulaaya ne mugamba oyina muganda we Bulaaya nti simuyina nga ngenda kukwaayo mutwalo naye sigala yongera mu kipusizo teri muntu agenda kufa Bulaaya akubire nga takumanyi kati media yetemyemu ebitundu ebyenjawulo waliwo group ya media ekyanolinza abantu okusirwala nga basirwalira mu madiini ng'oli agenda ku media kulaba irimu omuntu agenda ku media kulaba njiri nga ye byalowooza byebyo netubaayo ne media kati nga social media omanyi abantu babeera ku social media nga akubuuza omuntu najja nga yeekaliza ddala najja mu inbox Uncle Buule ogamba otya tomanyi naye nkulaba kasuku live nti eti olinako katambika Puliti Nikolo kabikira mali enyawo ogenda okenda ekifaananyi n'omusajja mukulu atuuludde nga n'ekirevu kitandise okugwamu evi naye ng'asaba katambika ki Puliti Nikolo kati oyo naye bw'ati bwe yakola ki bwe yawunga kale ntubaayo bali Bobby agambye eki nga yaali awo John wedda nkola tweet zange John tweetinze nnyo nengo bawa ka tweeting olinga atekayo my president Kyagulanyi here talking is this and this noga oyo bwato bwakola ki so sigamba nti ebintu ebyo tebabibuulira naye media eriwo okugaba kye tuyita a wide range of information that's why bulletin etandika na biri important bwegendaawo less important bwe tuddakaawo ntugenda mu business bwe tuva mu business ntukuba sports okitegeera sometimes ne bayisaamu ne art nti omuntu components ezikola obulamu bw'omuntu nti amawulire ag'ebintu byonna politics okitegeera business that is the economy okitegeera and then sports bakudesigning omuntu nti ebyemizannyo oba otandise okukoowa genda obeere mu ggandaalo gyensonga lwaki sports asembayo okitegeera ebyo ebintu bwe bibeera anyway so naye mweno industry we tuli nga omuntu atandika TV n'aleeta ekiwala ekyamabina kitandise okusoma amawulire nekigamba ffe katugendeko mu ka fashion akalala nekijjamu ekiseeteyi nekijja what nonsense is that kati kankubulira ekintu ekikwewuunyisa nti ffe bye tukola biwubya abantu ate nga tukola nsobi nga tukola ki tetumanyi n'amaanyi ge tulina nga media twageerabira omanyi nti buli atandika TV abeerako n'akawala akeeru anti kati bagamba nti abantu baagala kulaba abakazi balungi akawala akeeru olumu n'akalenzi ka dreads nga tekamanyi kyekwogerako naye nga kabeerawo kwogera ku entertainment man legend chameleon nga bwekaliawo nga tekalina kyekamanyi do you know why ffe twatandika n'okulowoleza abaana abali mu kusoma nti okubeera ow'amawulire okupresentinga olina kuba mweru anti we twafuna abawala abali ku nakyo nga bafaliida abantu ne batandika omanya anti it's possible nga faliida wakataketake nakola ki akola okitegeera naye twatuuka kati n'ekirala tulina kye tuyita paka journalism yatuyingiramu paka journalism kwe kukeera ng'amawulire gonna bye gakola kyenkana bifaanagana okitegeera programming yeeyo nti bazahara toto bwe babeera zahara toto ne banne bwe babeeranga ku live wire nga baleekaana n'abalala ne batandika okuteekako abaleekaana
n'awalala kati design yatandikibwa live wire ne bazahara toto eyo design ya zahara toto okitegeera yeye style ye tatujje gimunenyeza okitegeera naye kati buli muntu yenna yenna n'atandika okwagala okufuuka zahara toto omanyi tulina omugigi abamawulire nga ibo bamuwa okuvoicinga story ayagala kufaanana either Carlton Scovia Nakamya oba kufaanana Solomon Kaweesa ng'avoicinga bwate bwafaanana abantu baayagala kufaanana nnyo Kagolo Mayanja oba Patrick Mukasa nkugambye abantu baatuuka ekiseera ng'ogamba bono balunabba naye nga si yeye paka journalism buli kimu tukola kiki kyekimu nti katuna ku TV zaffe kankugereze ku makya buli TV wabeerayo toko show ekwatagana oba nga tekwatagana ekitegeera ng'abantu kubazuukukira bwe tuva mu toko show wabaawo era program omuntu eddawaawo nga mulimu omuntu eyeegeziwaza sometimes baba bakojja basenga ababuulirira abantu pretending to tell people what to do yet most of them are idiots kakati bwe tuvaawo bakubawo music ne bakubawo music lunch time nejja ne bakubawo lunch time show bulwoja nga tunatuuka ku lunch time show n'olaba sports amanyi n'atamanyi muli ku sports remote yebeera mu kintu kyekimu saa mwende eno tuga saawa emu mawulire ayina amawulire n'atalina mawulire n'akugamba nti no president yagabye embizi ngalowooza ge mawulire n'akola ki akuwa mawulire ku saawa 3 nga tudda ku basumba bo nga basooka basimulula enjiri eggwera mu kusabiriza bantu okitegeera bano abalala politics buli omu ayinako kyayogerako kati y'ensonga lwaki nti twamaliriza ng'omuntu omubuuza nti naye nomulese expert ku byobufuzi ng'ani okitegeera twamaliza tulina basajja baffe balwa omusana bakasumba bagashumba be batubuulira ebyobufuzi kubanga bwe twakola ki bwe twasalawo and I do not blame them we created them waliwo mu covid we twaye tugize nga buli awe mula yakufuna program amba gwerana ku TV kyanako ntegeera kisookerwako media house zebbulule kyovola nze ngamba omuntu nti I do not regret my career to work with the Sunrise up there and working with Daily Monitor kubanga nze kyenayagala kukola mawulire nga sirimbye muntu ku Monitor teri muntu yali aŋŋambye nti akyo tokiwandiika kibikkirire oba katoba ne proof emboozi eki eyita era n'abantu mbeebaza nti omuntu abikukata wali olupapula n'agamba omuntu agenda buli bunyuna aga nti emboozi kateri mu Monitor ntuufu kubanga they have that what trust naye media house za losing public trust nti omuntu ne bwafa Monitor bwetamubika baga ayinza okuba nno mulamu nga tebiri ku Monitor ekitegeera nga tebiri kuba ne New Vision baginamu ko trust nga tebiri ku New Vision so eyo gye tulaga media house nyingi zikompitinga n'abantu kitegeera nyinza okugambako enjawulo I'm a data analyst I'm a data I studied data at African Center for Media Excellence kulubulwa mukaaga okuva ku makya sawa bwe zitandikira paka saa 7 views abantu abalaba toka ntoko muli mu TV etabaweza okumala emyezi ekyo naye bola asudiya okiwulidde producer kati nze nkubuulira ayagadde kyabya si kukyabya nga TV weeri ekwanise naye nga ogenda kumbuuza naye nga babeerawo bati anti TV ya MP MP ateekamu MP ng'agamba sipiika kubirako EC Electoral Commission oba Ministry Erefe MP ku bulango ebyo bye babeeramu naye ng'oli agira olina kuva ku TV naga Uncle Buule nkutumira tondaba nemugana there's something that is fundamentally not right nonjogerako nze nesikulaba ne family yange netakulaba ne wata bawakubira netakulaba nti wayi bakutumidde
eyo toli ku TV oli ku Facebook live tetugenda kusukka wano olunaku lwaleero ati Gabriel Buule ku Twitter esimu 700 39 1620 yeno programu yange esembyeyo nga ndi muwulu sigenda kukola programu oli ne bwaba afa andeke embaga ya next week ku Lwokuna teri toka nditoko tewebuzabuza etayitoka ntoko era tujja kujja tukwate mu kaawo ogenda kubawa ogenda kubawa yabawayo ka live jangu ba ngera be nakola eri ku gundi mu kwanjula waliwo n'akafo wenjo okukolera bw'oba bayagala okukola naye kwolu ajje akusanga eyo ate fa watandika saa 8 twalika saa 8 mu chachi muvaamu saa meka ate chachi ete Kayondo mugenza mu Kayondo muvayo saa meka mu Kayondo tugenda kuba tuvuddeyo saa 7 fe tujja kuba tubalinze ku protein tebe ku protein kiri kuliraana ekifo etuli tujja kusaba nga tuva mu protein nga tujja kugundya nebazanya abantu abanyambye Dr. Sekweyama Flavia Namulindwa mwala wange Leila Nakabira Mathias Kabugo Charles Katz Katerega sajja omutuufu nnyo ya wali omuzukulu wange akola mu UN au Central African Republic ya Godfrey Cheza bantu muli ekitegeeza oli set era ndi set mu naye mbulamu naye nga ndi set mu kati kubanga ebisinga okubanga bitabula ensi eno biri covered okulya kunywa awo mukolo guba guwedde wamutimbye batemutimbye fe tuba tuzze wakyali eggaali awo naye madamu naye agulubemu naye abawagira muwagire mwebale nnyo kubanga ate naye kirala ova mu mbaga obulamu bulina okugoyinga obufumbo kirungi mugenda mwane munu sente ziriwo naye mwaka weguligwerako ndooza ndi bafunye sente tutambule zigenda muhane munu kujja mwafunye ekyamagero mwadde mwetaagamu ezanzibaawo ne mugendayo ennaku ngezi Friday Saturday Sunday Monday ne mutuddira oba batwaleko ku National Park tetulinayo wano omuntu asobola kuwaayo ofa bajja kikola abantu bange bajja kikola anyway esimu kweri 700 39 1620 thank you so much ofumbo kikulu banaye mulema okukula tuli mu kukula tobeerawo nga tolina guwangalako naye banaye temufiira mu nnyumba mwekka n'abaana temubaleka nga teri baba guiding naye bwoba bazadde funawo bakuŋŋaanyiza kintu kikulu ate kirala kugumiikiriza oni bwaba bagamba it will end in tears ye ebyo byonna mbimanyi naye teri muntu nze sinabaganga nno nafunye omukazi malayika nafunye muntu kati ate bw'oba ofuna omuntu manya nti n'obunafu bubeerawo thank you so much mubeere bulungi mweraba